YouTuber mufuusa kizibu mu nsi musakaliya z'abantu abantu basoma mu mayumba nga bakaaba abantu balina bizo business zigudde lwa ba YouTuber olaleeta omwana ku YouTube channel n'atandika ovuma ali nothing mwana avuma kamilioni ngali nothing mwe kumanyira kamanyiro kawono kubanga mwakwata okusimu n'alina ekisimu ekyatika screen akinyigisa kati ateekeko bitanasobola ovuma omuntu bwe muteezwe nakwebalirira mwezuule ate nno mwegendeza ate kati kambabuulire mukyali mu kusaaga tutandika butandisi nabagamba wano nti onkubangako oluyina otegera kyensoba mu ggwanga oli yankwatako bukwasi alowooza alina abanene alina badivisa be bikikuli mubuuze gyali nakati amaziga kyamuwunyako nakati akyawunya amaziga nakati akyapa kyali ku maviivi muve ku bantu ojja kusanga omuntu afe naawe kati nga nze nakangulu nze nsobola okutulikirako nze nsobola okufa naawe omuntu ajja kuba talipa kutemeteme muve ku bantu osobola okukola ebintu bingi nnyo mu ggwanga muno mulimu ebintu osobola okupromotinga nga bibeera ku mukutu gwo nga tosiza bukyayi nga tolumbaganye muntu. Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogambo otya kasubire oli bulungi nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku video eno nga woba okoze ki nga woba ojabe nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Abaana abawala nabo beddeko abaana abawala n'abakazi mukoze ensobi ez'okutandika okuwasa abaana b'abendi naye ekirungi kyensaba Katonda Bayibuli eyogera egamba nti Katonda tasekera kwanga buli muntu kyasika kyali bagati ya mukagonyerwa musanvu egamba kati nno laba Katonda tasekererwa kubanga buli muntu kyasika kyali kungula kati zibasanze abasiga obi bali kungula bubi naye laba abasiga obulungi bali kungula ebirungi era bali ku bibala byabwe bagati ya mukagonyerwa musanvu genda osomewo bakazi mu muzadde abaana b'obulenzi njagala babawase babebakeko babakulukunya omwana wo berenga enkuluku kwakwata kanu kakali ng'empafu kakamuweddeko kyokoza abaana b'abannongo bawasa bagenda wasa mutabani wo ekyo nkibabuulira byobye abasajja babano bobbye ku bakazi ne muwalawo byagenda oyitamu amaziga abakazi ge bakaba n'abaana bagenda gakaaba mubikole nga mukimanyi okimanyi obyo omusajja talina nakidda yenna ali awo life failure atuna tatunula tanyuma kulaba alinga alina obusekere ku maaso yenna alina obusekerezi ali omanyi omuntu atayala atayina na vibe ndooza gwa mukaka n'omukaka gwa mulagira akantu okuba n'akakuba engolo ne kayimirira ndooza muganjagala luutu 8 mukendeeza obusagazi munoonye ssente emyaka gibaggwako ate life yammwe kategenda ekoma temutandise okuyingizaamu Katonda Katonda tasekererwa mugenda kusikira ebibye ebisike be mujja okwejjusa emisango gyogiza ku Saudi Arabia oba ogimanyi emisango gyaziza mwegasegasegasa okyalina n'eminanka n'ennyuma ogenda tomanyi nabo batoolasi tomanyi nawuzu bagifuna bate oyagala kutulaninga kakasa abantu ntoyina musajja kyoyo atawera wadde ekiro y'ennyama nekkota tewera musajja kyoyo naye ateesobola atunulanga alina obusekerezi ku maaso kyannaku nnyo kyakusomoza kyamaanyi era okubira abakazi omulanga abakazi mulekere awo okupostinga abasajja ekikyalina vali banno bakaddiya passport okaddiya buleega nandaweya z'abasajja bameri tufe tubuuza dola ziri mu meka dola kati eri ku meka oli mu kupostinga abasajja bwanakukyaba nga otuwolomera bebe bakyawa ne bawoloma njagala obbagamba kino omusajja tayigika nga bwatayigika oba tomupostinga bwotujja naye nkyakukyawa nobera nga tolina kyogamba bantu ekyokubiri bwomanya nti ekintu ekibbe toswankulira bantu kubanga ekibbe tekiba kikyo the end of the day kimane kikola ki nekikuvaako nekidde wanyini kyo abantu bangi tubale babbye basajja b'abantu
the end of the day masigala mu maziga nga bazirana mulekerawo posting abasajja bamba mwe bonna ndo butambuliza ku basajja abakazi mulekerawo posting abasajja no bulamu butambuliza ku basajja mulekerawo okwesiba mu single mother ne mwekobaka ebikolimo ne Bible ekikolimire ekyo single mother n'okufulo musango mukutta abaana mwe mbatadde ku mulabba temwagala abaana bammwe bemwazaala mubavuma buli kaseera abasajja balekawo basajja balekawo lwansonga oyina empisa byoli arrogance oyogera bubi weeyisa bubi oli malaya tosiima musajja anakuwata kulekawo abantu bonna bemulaba basingo mothers wetu betegereze bali ku TikTok singo mothers byonna bindamagwatala birioko bikasodoko bikafodongo biri ku TikTok bibasamirivu bimantaavu newe wuzo musajja yakizala muno gamba yatomera byeyita singo mazo empisa za mwezi bakyayisiza basajja basuddewo eneeyisa yammwe abasajja kyebavudde babalekawo ate mulekerawo okutta abasajja abakazi kati battira ddala abasajja obutemu bungi abasajja mutambula n'ennyimba ezigenda batowooza sweetheart kamonde sweet mutima nga kikulowoleza kutta biwa sabbuuni mu binaabiro bitta abasajja n'ogenda okunaba nekiga ntaddeyo amazzi n'ogwa n'okubakawumpo zeekuba ajo bifa kati abasajja abakazi battira ddala era nkubira gavumenti omulanga jjajja nalwaisi muteekewo ofiisi z'abasajja abakazi mwaba w'amaanyi mangi nnyo n'abaana balina ministry agenda balina ministry honorable Balamu balina minister number simanya women MP wali sebangako mani MP mulina ebintu byemuteekawo mu gavumenti eno nga binyigiza side emu ebimu kubinyiziza abasajja n'okutya gavumenti eri mu buyinza kwe kubanga tebafiiriddwako tebalina bitongole byafaako abakazi n'abaana balina ebitongole bingi ne babeera nga tebagambwako bannantagambwako lyalimu n'eddembe ly'ese eggwanga laffe okwononeka abaana bivudde mu baana n'abakazi omukazi nakufuukira akaberege omukazi olukusaba divorce yayagala mwawukane n'ebintu yajja nakaveera akufuukidde omuzibe bakuzaddemu akaana akamu yajja abazeteekeze asaba divorce nga divorce ekulagira kwawula bintu byebyokwedde ebbanga eddene byakusanga nabyo amusajja yaani amuwolereza bannange tukuba omulanga okufuna balooya b'abasajja tusaba gavumenti eteekewo ebitongole bitwala abasajja nabo bafune bwe bawaaba ensonga zaabwe abasajja bali mu bbanga bo batugulunyizibwa okufa bufi abamu tebakyasula mu mayumba gaabwe bagavaamu dda abantu bakyadda waka baavaawo dda osanga bana bodaboda nga yezinze ku pikipiki bwati n'ekikooti kiwati naye ng'alina ennyumba takuddayo omusajja mukazi muyira amazzi gookya balaba emipiira babeera mu mipiira abala babeera mu mabaala ng'alina ogukipa gw'amazzi omubuuza kimulaki oddayo ewaka n'agamba lekaleka ndi wano naye nga tanyumira mupiira talaba ndongo tanywa mwenge naye ng'atya waka wamufuukira wawunyaziizi abakazi mweddeko abakazi muli babi musinga ne sitaani ng'oggyeko nnyo ku buli mukazi gw'osanga nga sitaani lumberwere ate ne mu bayibuli olubereberye bayibuli era ekulaga ti omukazi musota sitaani awedde emirimu katonda nga amaze otonda eggulu n'ensi agenza okumulaba wadde buli kintu omukazi akwata Adamu na ekibala ekimu mu byonna ebyali ku nsi katonda byagamba tikuki kano kokakenerekereza keekanga era olukazi lwasanga omusajja n'olumugamba tulye kino obutakkuta obutamatira kyova olaba ne wowe bakako mirundi emeka ne bekaagala ekiganda ky'abasajja ne kafuna fuusa mu meka abakazi tematira mufune okwematiza mu mitima mufune okufumitiza mwerumirirweko mulumire n'abaana mwe mumuzadde kubanga abaana mwe bagenda kusasula bemukola abasajja abakazi mulekeraawo okutta abasajja abakazi muli batemu muli katonda seera ifu y'omusajja yonna wawasezza akazike katalina makulu kakali katumbo nalesezaamu zaamu ogagabirani nga nawe tonalongoosa nnyuma kama katonda aya basi agenda gawani nga naye kenyini tanatawaaza ogendera kukaba nga tomanyi nawe batawaaza gomanya basiraamu batawaaza emirundi emeka omanya abasiraamu basala emirundi emeka gwe nogenda kukaba nogenda okuginiikira amannyo kubanga oyagala content akomawa gwe wonna akola content ne bayoutuber bamufuusa kizibu mu nsi musekaliya z'abantu abantu basoma mu mayumba nga bakaaba abantu balina ebizibu bizinesi zigudde lwa bayoutuber olwaleeta omwana ku youtube kyano n'atandika ovuma gravity nga mwana avuma ali nothing mwana avuma kamiliyoni ngaali nothing wano babekulu abadde ayimba akoze album ani break the child mwana mojagala agenze mu New York ekubye New York namba mwe kumanyira kamanyiro kawono kubanga mwakwata okusimu nalina ekisimu ekyatika screen akinyigisa kati atekeke bitanasobola vuma omuntu bwe muteezwe nakwebalirira mwezuule ate nno mwegendeza ate kati kambabuulire
mukyali mu kusaaga tutandika butandisi nabagamba bano nti onkubangako oluyina otegera kyensoba mu ggwanga oli yankwatako bukwasi alowooza alina abanene alina badivisa bebikikuli mubuuza gyali nakati amaziga kyamuwunyako nakati akyawunya amaziga nakati kyaba kyali ku maviivi muve ku bantu ojja kusanga omuntu afe naawe kati nga nze nakangulu nze nsobola okutulikirako nze nsobola okufa naawe omuntu ajja kuba tali pakutemeteme muve ku bantu osobola okukola ebintu bingi nnyo mu ggwanga muno mulimu ebintu osobola okupromotinga nga bibeera ku mukutu gwo nga tosize bukyayi nga tolumbaganye muntu naye mulumbagana abantu nze nabadde awo jjo nga ndaba omukazi anumbagana mukazi mubi nnyo alinga enzikiza ali awo yenayena alinga ebuziba atulula bubi yenayena alinga ebisikize by'abafu ng'atandika okumanyira gwanvumira namunyigako mmanyi n'entobo y'akasolo kwe kafaanana nja kuvuma muganda wo mbabulye ne futi z'akasolo kwe zifaanana kubanga bwezaala nayulika nze namunyiga n'essanja essanja ly'emmere esaaniiko nga tebalina kiddako wali mu kisenyi bwe muba muli nina obuzibu engeri gye nayagala ennyo abantu nakino kankyogere nina problem nayagala nnyo abantu ate nze natandika okusuubula nga ndi nze engeri gye nakula nga ndi mwavu nasuubula mangu nemba n'essente nze abantu bajjanga ewange nga muntu mulisizinga nga mwagala banneewolangako bajjanga ewange buli muntu newobuuza bagula newobuuza baani newobuuza bakenzo newobuuza baani newobuuza Ameriya Ameriya n'olugero asooka okwambala okolera mu video lwali lwange nalweyambulamu nenduwa genda okebere mu video bokola nga naye interview kimubuuza mutemanyi kingata naye woyogera ku muntu nga bagamba buli omu amumanyi buli omu yeefuula nti amumanyi abantu benjogerako mbamanyi juka twatuwangalira mu katogole yemu bweti gwe bakoba sipapa yakwebakangako abadde akwebakako nga mbeera ku mulyango wali ne bakwebakako nga nze nkuumi nga nkuumi ebbaawo aleme kulaba nga sipapa akwebakako wano emakindi wobadde otundira obuzigo bakolema kati oli mu lubaale ogamba mbotunda ebyogero nga nawe tasobola simanyi ebyogero nga nawe tosobola kwegogola kyogo kyo kitasobola kugasa gwe kennyini sooka weewe ekyogo ofumbirwe oba muganda muwe ekyogo atunulanga ebuziba enatunanga akasiga emmembe ya bbi muganda osooka omuwe ekyogero aba muwasa oyo omubi nababi kyekidduka bukiringa ebisinziro by'abasezi kivuddeyo kinvuma kimanya binteeka mu mboozi munteeka mu mboozi mwandaba kukupata yamwe ya rais mwe bamazimu wentula nze ni mwabuzi wa president mumpitanga bana ab'ebikipuli mumanyira kati nze ezo pata zammwe ze munywerako emberenge nekwate kati nze wande mwandabakawe mwebo obo kwata ku ssente poli njogera mu kamera omanyira bantemusa bonyimya naawe banyimisa ayima jeno kamuleke eje emikolo gye mubeeramu gye munywerako kwete gye batandikira entalo zaabwe saazimanya musimanyi entalo ze batandika nzimanyi bulungi mumanyi bulungi akalenzi ke bakayanira oli yeefula mukwano ge najja namubbako akalenzi kali kawusigalo ka Ameriya ne kalepinga omwana ewa Ameriya bakyali myaka egikanira bu boyfriend kalenzi kino kale tegana na kiddako akakwana akabba ku opu ate amuvuma opu gwavuma kirasi ndala alina n'abazungu kati opu yakuleka ne luli wali agala kukwana bawa opu yali Ericom edda nze tumanyi bingi opu ng'atandika okuyimba wali omuvuka amutanga DJ Ericom yali muntu atunda music ebweru w'eggwanga yasooka okutunda music ku website kati nga fena buli mubi ayagala music wakube eyo ku website kati nga beneyo bayaliberanga South Africa bawa kati opu mama mukwano gwange ne opu mukutandika jjuka naberanga ku EY kati bana abantu bagamba mwenjogera nti bana bamanyi balowooza munenyu yeefula nti buli omu amumanyi abantu benjogerako mbamanyi kubanga nkwide mu industry ate nze nakula ninamu akasente nze nali muyiribimu owino nakolanga nakeranga mivumba gyange mwakedi mwonna nga mba nesente nze nanesente newamuze nagenda nevuga kati ndaba bano abanaku bano bajje bantikirako amanyi mukwano obulenzi wamwe bubalakire mujje mu biboosi saali ku pate yaabwe ey'abanaku saalabakona tebagabulako kyakunywa pate yaabwe saagiriiko ze sigenda ku pate ziriko basiyazi kumpunyiriza mazzi saali ku pate yaabwe saalabakwadde kyebanywa saabifolowinga na bifolowinga gye batandikira entalo zaabwe enkeera ng'omukazi alagira omuganda we oli omubi omuddugavu alina ebisiga biringa ebyabasezi kitunula kyonna nadiba dda nalemwa dda nga banvuma nebuuza bano banvumira ki mbusibanya Ameriya manyira ninga
kye banvumira nkimanyi bulungi Musajja. si musajja akawompo k'ettako akakune mme akakerenge ugambe oli yali house boy wa namba Allah. n'alepinga omwana wa namba tulina n'obujulizi wakati wabaawa kati antwale mu kooti tulina n'obujulizi webuli twala mu kooti Bamunoonya ku lepping. kati opu n'amuwasa opu wakatwala ono yeefula mukwano gwa opu ajja akabba ku opu akawasa kagenda kafumbira we katokali awo bwe katuuka eri nga waliyo abaana abakulu nga kagala bagattiramu ne kalemererwa amera yennyini akakolera visa n'akajja mu Uganda n'akatwala wa oyo yennyini omukazi yalimu obufumbo bwe yajolonga bba n'amufula ebitagasa abakazi abo bagenda ne beefula baserebo yafuula omukazi omusajja ebisasiro n'amuteeka mu depression omusajja afaako emirundi ng'egi nga nze mutwala mu kisenyi mu ddwaliro nze kennyini ayogera mu ddwaliro n'amujolonga n'agenda Malaysia neyeetunda n'agenda ludda wanga ayagala kukola competition kufaanana Zali neyeekuuta omuzigo yona Zali kiraasi ndala ayagadde nnyo competition bw'avudda weefudde mukwano gwa Mary nambala kumbe ayagala kwana bba wa Mary era yakwana omusajja Suubi n'abyogera dakiika bbiri ate alumbye abakazi b'omusajja atandise obbalaga ono mukazi Suubi omuwooti oba Suubi yayenda ku mukeneeyo gwe olina omulagira abakazi be oli wa kikaaki oli wa Luganda lwosokolaga abakazi be bukazi kwebuuza amagezi bukazi bukulu yasamira dde Mindi kati Emindi yamufunze amatama gonna gonna oluba lwagenda lulingo lwaŋŋaalirwa Mindi kufuuwa Mindi Emindi ogifunyemu ki singa byogolo byali bikola singa olina akakalenzi akanaku kogulira ndawe ate nga nako tekakwagala kubanga kagala opu era kamuweza message opu lwakuba yakwanibwa dde omuzungu yagenda dda yafuna dda kiraasi ndala opu gogoba levo nnene olangira munno mbutazaala nga bagambe opu dwemu ye kuzaala tannayagala nze bunjije mu biwozi byamu b'ekisiru bwenatandika obbavuma nja kuvuma kubanga kumanyi ate kyokimanyi tobanga tonja sabira nja kubavuma nakobakako akwenyinyali yo kyamuyina muwambala ebyoya by'enkoko mwena ne muwambala ebyoya by'embaata mwasamira. Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga woba okoze ki nga woba ogirabe nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso.